tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okuba nga obulokozi bwo oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku The Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale mwena bali ku mukutu gwa The Is Still Hope tubaagala nnyo ddala mwabali mu ggwanga Uganda n'amabala emitala w'amayanja. Mukama tukwebaza kuba ng'oli mulungi, kitiibwa kyo n'amatendo twanyiza mu mutukuvu ajja atuluŋŋamye byonna bye tugenda okwogerako mu Kristo Yesu omwana Katonda mutusabidde. Amina. Loza kubanga. Yambala msizaako mwena abeekumira ku The Is Still Hope n'emikutu gyaffe gyonna gyonna mwebala okutugoberera mu Kristo Yesu. Kale olunaku olwaleero tulina akatambi ke twagala musooke mulabe mu dakiika nga kano akatambi ka radio presenter yamanyika nnyo ku beat ng'asoma amabaluwa. Nkimanyi nti mu buli region mulimu radio ezisoma ebintu ebifaanaganako ki bwebityo. Oluusi tubayo tubagala ebintu ebyo bya kifere bya bulimba si bituufu, bintu ebyo emabega waayo maanyi ga kizikiza meereere. Tetuganye nti tetuwakana nti teri bizibu gyebiri, naye abantu abo abamu ku marediyo agamu n'amativi baluwa ezo bazikola for a purpose. Tezitera kuba ntuufu, zibanjingirire. Entuufu bazizza emabega ne baleeta enjingirire. Kitegeera? Ate okukomekereza kwazo zikupointinga wa sitaani. Yoba olina okuddukira. Kizibu okusanga ebbaluwa kwezo rediyo naddala ez'ensi ng'akomekeza agamba we nagenda eri Katonda n'annyamba. Sikiwulirangako. Era zikomeza kugamba nagenda ewa Mutuula ku ffene bw'atyo n'antaasa. Yaŋŋamba sigaba nnamba ye. Kati basoba ennamba za studio naye size bakwata. Bakwata amasimu asize bakwata ndala babaawo ne layini yaabwe ati bali abali mu kiguruupu bwe bakuba kati mwamuuli asomeza studio ne bano atandika okukwata ezo ziba bize nga mwe mukubako teziyitamu. Akwata ziri mpulira nze kwayogerako mumanyi mutegera bulungi nali bubi nnyo mpulira nengira n'antaasa Mutuula ku ffene kati goberera nkoze ntya eyire namba kimu bibiri namba ya simu agisoma kimu naye mu kusooka namba saagala gaba namba ye yagiŋŋaana komekeza agikoze agikuwadde kati nga gwokwata enamba ogenda nga bakukamula. Kasooka twala akatambi ako ka bamuyita redititi yalokoka yakkiriza Kristo n'akonfesinga aba bannaayi biri ebintu byali bya kifere. Kakati bwe mukazi naddala abakazi mu vidiyo osanga abakazi bataddeyo zifiiringi emotion zizonna zetekikyantera obbala awaliyo omu ali ku rediyo emisira gyogera yawamba osanga bonna bataddeyo fiiringi basindise sente mwe bali kuyamba. Kumbe zonna mu dakiika nga 5 laba akatambi ako tukomewo. Basawo bagenda ne bansinza muka amagezi. Abasawo ki? Abaganda bana bazo. Baita Abaganda. Ab'ekinnansi. Kati ndowooza they saw the opportunity oku taking advantage. So kiseera kyatuuka nga bo bennyini be bawandiise. Nga bakola ebbaluwa zaabwe. Naye bwe saagisomanga nekigenda ku levenda so nga bateekamu nti omusawo nannyamba. Oba nengenda omusawo gundi nampa kino kati nga ndaba ate oba wagenda noyambibwa nga nyinza ogizza ebbali kati nenoonya the actual people. Kati ekiseera kyatuuka nga balaba still they are missing out. They involved me kati nenyingira mu ddiiru nabo so nga bansasula nengisoma kati yaweza ddala nenziza ebbali noziteeka wali nenziza ebbali kati netandika okusoma ez'abali. That is the truth. So sente
zali nyingi nga bakuwa akasente ya baluwa nagisomeranga akakadde kati ate nga baluwa za buli lunaku kati mu wiki nga nkola $1,500,000. Okay, meantime nakolanga ekyo nga management temanyi because you yalabanga gamba bali obviously wegali naye nga nze eno oyite eno noononya munakuwa sente ezali nyingi nno ate ekiseera kyatuuka nga olina golinawo nga wakakadde ate olina janaga gwe sooka omugyewo ekyange tekirinda kati kangwakamu ekitundu oli aveewo kati twatuuka ku ekyo. Anyway, all in all, everything works out for the good. Kubanga Katonda yanyamba malo chikola for some time omwana wange agenda afuna obulwadde yaziba obukyala kati ngola ine emyaka emeka achali baby around 6 months 7 kati bwaziba obukyala jukira kati already bano mbakolera manyi so nga nkubira owange omwana wange bangaze sigenda naye obona obulwadde buli awo ng'omwana talina bukyala nga buzibi omukyala akimanyi nti bulwadde ngamba kubira nti banange omwana wange bamuleetawo this and this and this n'omulala ne mukubira n'omulala ne mukubira. This went on for a long time nga ndaba omwana wange takyuka nga buli muntu ampadde eddagala ate buli omu yafubanga nnyo okulaba nga nkolera because senga ikali kalango senga abakikoze senga kikola kati mu maanyi gaabwe n'amagezi gaabwe gakomanga omwana tawonye. awo no waliwo story ennene bakolanga bintu bingi nnyo bituyinza okunyumya akawo naye bampanga eddagala lino limunaze lino mukuute and all that bingi naye nga bo bali bakiwulidde koze nga sikiwulyangako. It does happen. It does. Yeah. Mulimu situations where it anyway simanya jajja bichi buli omu yaleetanga yore ye naye nakizuula ndoza yali ddobo Katonda okundeeta mu kanisa. So mbulirako manager wange this and this is happening to my daughter naye how do I go about it? Kati manager oyo nangamba mukyala wange soko oyogereko ne mukyala wange so njogera ne mukyala we yantwala ku kanisa nakwenda ku church natwala ku church ola kutwala wa Mutundwe kati olwo enwa Pastor Tom mu bulamu bwo wali ofunyako encounter y'okulokoka oba so lwakwa twatandikidde awo naye nalina emyaka awo nga 8 our Sunday school teacher yali mulokole naye ndowooza nga laba I'm too involved in mu kanisa Sunday school yaba Protestant nangamba nzi naye actually nze ndi mulokole wadde ndi wano naye nje nkutwaleko mu byamalokola I'm like yes kati lumu waliwo crusade eyo Kawempe ne mugamba tugende nengenda nabba na sente nabba transport omubba kwanyolo mama kati Sunday school teacher yali talina bambi sente ne mugamba nze mama yanzikiriza ne transport yamumpadde naye nga mubye bubbi so we go on that crusade in Kawempe basinziza batendereza after everything is said and done agamba ani yaliagadde okulokoka nowanika omukono ne banja tuza obulokozi e Kawempe olumala n'ogwa kati nakomawo late awaka around sawa 12 that is late ku mwana w'emyaka 8 my mom yatabuka ne munyonyola anti gundi yantute nagamba yitawo tugende wa anti gundi nemugendayo anti gundi kati nga bamanya abantu abakulu munange omwana musonyiwe kale nze kangalamira onkube yeto omukuba yamugalamirizawo naye n'amukubirawo ekibooko naye n'amukuba anti nga nange akubiramu kwegamba mama nga mukambwe akyali mulamu era nga mukambwe gyali nnyo ndowooza omutya no now I don't kubanga omuntu akuba n'omukazi omukulu oli y'obukambwe bwe akalambe okawulidde nkawulidde yalwanira ku biiti yalwirayo ddala kati yali kuyakujjajja CBS program Kalasa Mayanzi wakola kati naye ekisinga obulungi okubaga yakkiriza Kristo
alokoka ekyo kyo kya muwendo mungi ate na confessinga n'agamba ensi confession ye gena yamba bangi abakyasibiddwa obutambala kituufu abalowooza mu ebintu ebyo bituufu ebigenda mu maaso n'amabaluwa byakiyaaye kifere kyennyini n'ogeza otegeera amazima agali mu bintu ebyo naye abakazi babayingiriza eddogo omukazi n'alemera n'okufumba emmere ali ku bbaluwa kati waliyo nsimanyi n'omulongo bikoze bityo yaweeyo mu central ate naye mbwe asawula namulaba ku video seba nayakola deliveries kyokka simulokole abasabira ebizimu nebyogera fetaakaloga era ebanga ku lusedi n'abagenda abagambakolagaba abasomera baluwa abamu begenda kituufu bintu bye basoma ezo ebbaluwa ezo zirina amaanyi mugiraba bulabi ng'ebbaluwa ebigambo ebyayogera ebyo bisobola okuinitiatinga ekubaamu n'ebiba inspiration nnyo okwatibwako olaba omuntu ng'ali emotional banaye munyambe era banaye alina ettaano bali tuyambe omukyalo ono olaba omukazi asomera ku kikondoolo ng'ajjayo ajjeeko asindise ate enkyala agenda aleeta esingako eyaleero ate nga ndalamuko ate ng'ate yo yeetaaga oyambira eddala yero ojjayo osindika ate luli baleeteekabya n'amaziga yekubisaamu maama ate ebintu byali binkozesa si kimu nga bijjanga 8 nga binkoza nenzigwamu amaanyi nzenna nga bizotambula mu nyumba omwo ebiteekako amasanyalaze ne bijjako benga amasanyalaze ne gaaka bimu byasula ennyumba mu bbanga kati wasulawa nembanga agenda mu ggulu n'ebigizi ebanenze ennyumba nagivaamu nazimba ennyumba ya bisenge 8 naye sikyalina mirembe tewali nanoonya nengamba nkoze ntya ntambula nisanga omusajja nangamba ngaobonaabona tulira gezaako wano mwana nengamaze ebintu ebyo sibyagala basawo babbi ayaye nnyo kale ono si musawo muki otuuka butuusi n'akuba mu ttooki nakumulisaamu pulira andi aba ayagala kusika waliwo abataagalira ddala abasawo kituufu bangi aba ayagala asike buli sayidi eriyo ono si musawo alagulira mu bayibuli ne kuraani byalaguliramu atuna butunzi mu bayibuli waate n'abikula zabbuli naga mukama ye mutonzi wange seetaagenda nakubulira buli ekikuliko n'abikula bulikizo ati kuraani sura ati waati jinni nakubulira gonna agakuliko mpulira oli si musamize nze salawako nansaasi neba naye mbabuulire bataala bannanga abantu baloga nze baali bandoza pulira naye omusajja olowooza nze jakomeka simanya kumeka obusito bwokka abalina ebizibu byolina ogenda owula obulizi bumu kitumu nga ze bakuliye wiiki gyemitwala nga 5 nogamba wayi okubirawo essimu naye amazima ogenda okuddukayo ng'obukadde nga 2 babuli gumu kitundu gufuuka obukadde era ebanyeebwa kati ate bano abajja naga nti nze nayitamu eno embeera bamuleeta mu studio naye si bbaluwa ate olowooza gundi tebaleetanga ku lwokutaano oyo titi olwokutaano baleetanga muntu mu studio nga si bbaluwa ati aba ayogera live kitegeeza bituufu kati live n'ebbaluwa waliwo enjawulo wali abataliwo physical wanaaba waali abamubuliwo pulira era abamuntu waabwe nga bwe bamuleese nze wenva eno majwanga tebanzikiriza eno kati nga wetuvudde wandira noono akugambye ye ngo olunaku oba ewiiki ayinza okukola milioni 5 abasawo nga balina competition oli akuwadde meka osome eyiye kakadde nkuwakamu kitundu eyuliso okugiteeka aba ate ateeka wali ebbali ng'oli ajja nkuwa 2 baluwa emayinza okujjamu milioni 5 naye sente ya sitaani muganda wange
kiri kikolimu kyennyini lunnabe akugambye ng'omwana akola ki agenda alwala ekirwadde namuzisa ne hosti kyatategedde kiri kyabakyala kyabwe kati bano beyasomeranga ebbaluwa beewaana mu bakola ag'amaanyi ennyo eri wadde yasobola yagezaako tewali wadde kumbe katonda akola naye katonda nga anaakukima ebula egamba nti gwe yamanya newewekweka newevulunga nokola ki so long as God chose you ajja kukukimayo eyo gyokoze gyoli ayirooza yanoonya engeri gyalokolamu ledititi nga atagiraba ate katonda akozesa dati common ways zoyitamu bulijjo zagenda okukozesa agamba kakati ono osooka omukutula ku basawo kandwaze omwana ekirwadde nga teri musawo agenda kiwonya mu abo bagendamu we balemererwa yakomekereza agenze mu kanisa kusabirwa pulira eyo yesu gye yamusisinkanira namugala ebyo byonna byokola temuli jangu gyendi gira nagenda eri yesu bulamu nebukola ki nebukyuka akati eyo message yabulisa ekinoomu mwababeera ku mabaluwa bannange kiri luno osanga omukazi akukuta n'akasimu wadda wagera kasiate babeera live ne ku tiktok wakola ki ogokaka nasiise mugundi wansi pulira ate omulawo waguteeka wansi atagunazabuza musepiki ogulumikita oyo omuceere gume gugira aliba naye naguguze nandaba gutukula kumbe ebbaluwa erese ebizibu abakazi bayiza obulogo amabaluwa ago gayigiriza obulogo nnyo eza abeera oko omwaka mulamba n'atayiga kuloga naawe tekisoboka yogeranga alinayo ekitabo kyemwandika amasimu amanamba oyiza wandika amasimu gabasamize n'okowa leero mulala enkya mulala luli mulala ate ogerala ate owejja asizeeko waleero kumbe bebamawalanga kano tekakoze nga wiiki ejja gira mu sitayiro ndala kumbe y'omu yoyo so kati mwe mubeera eno ne mukayana n'oteekamu fiiringi ate abo abazisoma bateekamu omukyusi mugambye yabuteekangamu n'ogamba nekiki kino mbeeraawo ekiro ndowulira ebintu bitambula ku ogambi ebintu ebyatambula mulongo wakikolanga otya kubulirire tititi empula ng'omubiri gwonna gumeze olutiko naawe no gy'oli ne lumera olukati bakolako kati olutiko lwamera mpulira lwakoze ntya ndotula mu ddinisa nga waliwo ekyaka ekyaka nga sikitegeera omwami aliwa nkubuulire ngenda okuba kusibya omwami teriiko abana ngenda ofiira wano genda ofiira wano kakati banyingira ekisenge ndaba omusota omunene guti nga guva wansi w'ekitanda nkubuulire titi nkubulire nkubuuliranga obulamu buwedde obeera eno nawe ngegamba notya atuuka naka katugendeko mu bulango n'okuba emmeeza ogamba amasannyalaze gageze gaveeko ng'obadde okozesa ziwuufa obale eno gavumenti yatutama era gavumenti yerugwamu eno gavumenti oba amasannyalaze gavumenti erabye nabo nigo byobembere byeki bali kufera atona ali kuyamba olwewandika binamba by'abasimu era oyinza okudduka emisinde okukima akasimu oba neighbor bisa byokuba essimu bannange ku 0752 kozesezza yange ekizaafo olinawo n'olowooza tukube tuyambe mukyala munnaffe ono magezi kigomwa lowooza oyo obulamu bwayitamu buyambi ki ojja kukuba ssimu ya situdiyo ngeri bize alera abantu nga bangi jamu naye nga wali waliwo bebakwata halo banaye nga mukazi munange oyo nga musaasiddeko nnyo naye nze nasobola omuyamba
Anamutasa. Abantu bangi bayambi nebisingako kwe. Ebintu bakati tubyagala nnyo kuno ku radio naye kansubire ono anamuyamba. Nze oli walemerera omuyamba. Anoonyenze. Anoonye gwe? Awandike namba y'essimu eno saaga byogerera ku mpewo nawandike namba y'essimu awandike namba y'essimu eno ankubireko nze mubulire ebisingawo nokumba abawanika balinga mutwalo abawuliriza oba yakavaako nze era mukyala munange mwa magezi oyo omuwuliriza avuddeko kyamugamba kyaba agenda nakyo oyo gwamugambye oyo walemerera oyo agende kuwengatto musajja kola kali bambi simusamize era totya eri teri biki bigali biki akwako bwe mazino naba tuka butusi akubulirirewo akugambe kino na kino ate ndala kamenze sijja musonyiwa balete ebbaluwa zibiri oyandoga era nange netambulira neŋŋenda kati kabonebone nkisaze mukyala muno musonyiwa ovaamu ekivundu akola ki akwegayiridde sisobola musonyiwa kukyeyankola sisobola nga yandisa ate bapanga kisitole ayandisa kakanja nambonyabonya naye naawe birawo nebefulanga bakola abawolerezaawo kale ngina mutwala kweyankolako amulogolole yagenda omulogolola mpulira nidda oyiza olimba ati muwe essimu tosaba abasimu ntasisobola kujjako mumukubire jjajja yennyini katukubire jjajja atubulire kyaŋŋamba kyengenda okukola ati namba jjajja kikuyanga naye katumukubire eri 0 abagisobaga kijjajja kikwata akati ensonga ezo era singa tayanguye twabale tusazeewo mutwale era badde tagenda sula munaku nga 3 anedda jjajja nsonyiwe naye alinnye atuuke waatuwe wati akubeko enamba nga naye addamu agisone nga tweyanziza naye temuddamu kukola bantu bubi pulira temuddamu kukola bantu ki bubi nje bane tuyanziza nnyo nga bakubawo n'akayimba sonyiwa ne Yesu bakateka muna bwa Yesu abakazi bawungidde ku mabaluwa abakazi byoliza no byolota byebikulumba bali mu bizinesi goloza bya ddala ate abamu beejenti ez'ebbaluwa gwe zisobola okukubamu amaanyi musobola omuliro n'owambibwa ekyo kituufu gwozanya nogwetooza those are powers kankuwenzeyo omuliro tezannya bino ebintu byayogera statements ezo muzeyo omwoyo those are forces maanyi gwinza olowooza mbali kusoma ku bipapula ngomaki maanyi kakati buli region mulimu ebintu ebifaanaganako ekyo kituufu nnyo central amayiriro gye gasibuka mayitirivu ojja wano easter neyinda kyabazinga ne ise bantu abakyabazinga omukyala aba ine bantu waliwo ebirediyo wano nabyo bannaayi biraba genda embaale so buli wamu webiri kiri eriggwa obutono nabuddewo bintu byekisiro ebyo fe twabagambala nga muwakana kakati ababirimu abavudde babegambye babegamba obujulizi bwabamaika ababa basatu bukakatenga kakati kiri eriggwe muganda wange era anagamba nti niwamala gwogera fe twabagagamba ebyo ebibaluwa ebyo etwogerako n'abantu abamu mulumba
manye ebigambo bya nabbi babikakasa bimaze kola ki kutuukirira kakati siti akomekereza abagamba badde video tetugibamaniddeeyo bannaye mulokoke agamba baluwa tebiri nayo twali tukolanga sente twali nga tukola sente naye sente zatukezanga nazo sente ez'ekibi ziba zaki naye twakkiriza Kristo kati oli awo ali bulungi akasente akalina akasente akalina obulamu butambula bulungi aweereza Katonda amiina kati ate kyekira kyeyetaaga ki sibula abantu mubadde balabi balungi nnyo eyo message egenda yabulise kinoomu buli muntu yenna naddala abakyala baami batono kuba abaami eno gyokonyekuwa neyawana eno ina engeri nayo nge gyebasikasikamu eno yawanuwanuwanuwanu abaami balina gundi yaabwe akakunyumize ndako siibwe kanindemuko abaami alinaku ne babakwatira jajja agaba shuwawini mama kafunirawo naze nagende wajjajja akuwebipiira egi niwangula kati nabo abaami babakwatira bali okukuma ledio oli jajja agamba bugambi genda osibe guno nakuno ogenda tegula omuyindi olinagamba nze kalino nze nagenda wajjajja naŋŋamba nsibe guno nakuno nintekako sente ati ndi mugagga era buli lunaku ngenda nampa shuwa buli lunaku alina akantu kakuwa kati abasajja nabo abazimbi abasajja bulu ya sente kasito mulimu wangula ogenda funa abasajja nga okwata obweyo ogenda kwera bwezi naye abakazi wano mu byennakunaku bakwatibwako nnyo ate kaliga olina ebizibu kusoma ngodde awuliza bintu bya kisiawe wetaaga sente ate abakazi abali awo abatamanyi kyakukola zino zebawulayawula ezakamenza nga nazo basindika ng'omugezi alya mwemuloza muli kuyamba omugezi ng'akola nga yeewuutira ate ekyomusiru omugezi yeeriira mubeere bulungi badde balabi bulungi era abawuliza abalungi ekigambo kimu kimala omugezigezi okola ki okutegeera era bayibuli egamba nti omusirusiru n'omuteeka mu kino omusekula omwaka ogugwako bwino ga bannaye alisalenda avaamu nga wamutaddemu nga musiru kakati tetuvumye ebyo byawandiikibwa naye tukulabula obudde bwomalira mu bintu ebyo ebitali mu makulu bya kiyaye bali mu bizinensi bali basamize ate bakuyingizaamu ne feelings ezitali nnungi omuntu eyali badde n'amanyi agasaba eri ennaku entiisa ekukwata wena neweekubagiza alinoba nga tosobola kukola byoteekeddwa kukola ki kukola weekwase Kristo lyekkubo n'amazima n'obulamu yagenda okuba nga kujja ate mu mbere bwere bulungi ate era mweraba. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eya There is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tctv74@gmail.com.